Omusajja ataakoze essomero kyotera. Good morning, class. Good morning. Naye nze nkuba obufaananyi nga King Saha ali mu kibiina munnange ng'ali mu kusomesa, kubanga engeri gy'ali mu kulaga munnange abaana omukwano esayidi eno abaana abato munnange, omanyi abaana bano baagala nnyo munnange ate omukwano kasita omulaga munnange n'obaako k'omuwa n'owekaba katono nnyo bambi ayinza okwagala obulamu bwe bwonna. Kakati nno ye mwana mulenzi munnange ate King Saha ali kyotera eno munnange n'abaana abato ba student naye bannange ali balaga wali munnange ate omukwano bambi wali nga bali mu kujokinga muko. Bye ngenda okubeera nga nkutuusaako bampita Jaminati sinzira ku Jaminati Yogi, naye nga kansooke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga osubscribinge, kibe nga kitambwira ddala bulungi nnyo muganda wange gwe alaba Jaminati Yogi. Kakati nno nga bwe mbadde nkutegeeza, omwana mulenzi ono King Saha abadde munnange kyotera eno ewaabwe munnange gy'ava. Omanyi King Saha ayagala nnyo munnange abaana bano era ng'atera obbamiitinga esayidi eno ekyotera ba student. By the way ayogeddeko kaawo n'agamba nti nno agenda kubeera ate munnange ng'ateeka ettaffaali gye basomera munnange bongere munnange ate okuzimba basobole okusomera munnange ate mu kifo ekirungi esayidi eno. Ye mwana mulenzi munnange ate King Saha omutima gw'abadde ayoleseza eri abaana bano abato. How are you? I'm fine. Buture. My name is King Saha. What is my name? My name is Mamugamba, your name. What is my name? Your name is King Saha. Wangi? Your name is King Saha. Webale nnyo mwekubirako mu ngalo. Omusajja ataakoze essomero kyotera. Good morning, class. Good morning, King Saha. Kati musano ga teacher. Musoke mumpe ku bitiibwa bya teacher. Good morning, Omusajja akoze class. essomero kyotera. How are you? We are all safe. Nga balita King Ziravu Primary School. Mwekubirako mu ngalo mbaagala nnyo. Owa yangu ya soda w'abaana. Mwe temwagala soda Ate abasomi beeno basoma banywa ne soda. Mujje. Kakati mwebale kusoma ba ng'azimba essomero. Muwulidde? Tugenda muwaaki? Semiti. Era we mumulaba mugambe twabadde ne King Saha n'atugamba omulabe omuggyeko seminti waffe. Muwulidde? Mukube mu ngalo. King Ziravu School. Sayita butakyotera. Takuwanga aludeyo ice. Yangu omukwatireko. Ku sayidi y'emu just bagoyisemu kawo crazy nga bazinamuko oluyimba lwa TikTok live. Abaana bazinyaawo zi 360 n'engamba bannange naye ng'ekibadde mu katambi yonna gye biggweredde ate gubadde muzigo mwerere.
era nga ku sayidi y'emu munnange wali n'ayolekerako esayidi eno kakati nno n'ayolekera munnange ate ku luguudo wali munnange ate Kabohe branch nga bw'olengera akapande ndowooza okalengera akatambi kano mubaddemuko munnange ate wali mwana mulenzi munnange ate Red Banton kw'ossa ate munnange ne Best Vibes wali wonna mulengeddeko mu katambi kano akabadde kagoyinga viral ku mukutu ogwa Facebook kw'ossa ate ne TikTok nga bali ku luguudo mu kitundu nno kibadde kya Bushenyi wali Bushenyi Road kwe babadde ku luguudo Embalala esayidi eyo munnange naye nga kitambwire ddala bulungi nnyo era nga boogezako okulaba munnange ate akatambi ako. Mwana mulenzi munnange ate King Saha bwe nti bwenkoze nno kakasa nti no video ogimpeera like kw'ossa ate ne kusubscribinga kasitobeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso eyo n'ebirala.